katonda yamukosa byateko amina wali yali ampuliddeko nga nyina abakulu bendisrespectinga okujjako nga bo be bavudde ewaabwe ne bajja eno era ekibadde kitufaananya n'emuzaata kyekyo amazima ne bwe ndiba nvudde mu nsi nange kibadde okunjogerako nti ekintu nkyogeranga okiri abegakaawo minisita wa ethics and integrity yavaayo ng'agamba nti enzikiriza zonna mu Uganda ziri irigo tezina we ziwandiikiddwa obusiraamu tebuwandiikiddwa obukatoliki tebuwandiikiddwa obwangirikani tebuwandiikiddwa to mention but a few nga balina okulistructuringa ekintu ekisinga Uganda obukulu emirundi 5 kubanga obusiraamu bwasooka obukristaayo okujja mu Uganda ebikoleddwa bingi amasomero amalwadde n'ebirala bingi n'obukristaayo ne bujja naffe bayibuli ne tugyetegereza ne tulokoka nga tulowooza nti si kituufu okugamba nti katonda aliyirigo mu Uganda so nero ensumba bakimanyi n'eggwanga likimanyi nti abantu bassaamu ekitiibwa ate bwe nkola omukwano ngukola okusinziira ku buntu bw'obulamu bw'oli n'obuntu bulamu bwange so wabangawo ensonga yonna nga nange waddeoga nti bugingo bwe tumubuuza ku kino ente nange ensaba oluggi lubeera lugulema mba nyina kye neebuuza tuli bannayuganda tulina omusaayi gwe gumu nze naawe tukkiriza nti katonda ali omu so twebaza katonda olwekyo so nzize okukubagiza ng'oggyeko muzaata mukwano gwange gwe mbadde mmanyi omanya nti Seeka Muzaata yali mukwano gwo kubanga mu nsi muno tewali gwe bawemukira ng'omufu kubanga wandiga nti Muzaata yabadde mmanyi kati ate nno nayo Muzaata yafudde ewebale omwoyo omulungi ogwo gw'olaze n'ojja wano kituwadde amaanyi mangi ewawo tuli mu nnyinke ate ntukkiriza okugera kwa Katonda kubanga mu busiraamu ekirungi n'ekibi kiva eri Katonda ate tulina okukkiriza okufa kubanga buli kiramu lazima kigenda kukombesebwa okufa kati abantu baffe bwe tuba nti waliwo ebitugatta kyetusuubira nti ebitugatta twantambulidde wamu ne tukolera wamu kyekiyinza n'okuzimba ensi eno okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Maasita weebale nnyo weebalire ddala